Okay. Mkulu Sam Mugaga. Soko weyanje ku telefina then otunyonyole n'ekidesi telefina yaffe y'Obwakabaka bwa Buganda round about. Amannya gange nze Saalongo Sam Mugaga Kasujja nga ndi wano ne mukama wange director wa union omukyala Anita Seruwaji. Ndi chairman wa Tomorrow Stars Foundation y'abayimbi ate ndi member mu kibiina ky'abakubi b'ebivuga kibayita AIPA ate nze omu ku badirector ba Genius Powers Band ndozo olaba bulungi nti wa mukyala Anita ngwayo omujjuvu ndi omu ku badirector ba Genius Powers Band kibiina ky'abakubi b'ebivuga ewono ngwayo nze omu ku bakulu abakulira Tomorrow Stars Foundation era ewono mbangwayo kati nze sewa kwawukana na muntu ayina sente wanje nava gomba kunona sente ensonga njagala ogitulambulire tusanze nti oba kati mwatandiseewo union abantu bali confused ekituufu kye tuliko tetwatandiseewo union omukyala Anita akulira union abadde azze oku meeting ekibiina ky'abakubi b'ebivuga be bayita ba AIPA mu bulambulukufu Instruments Players Association. Nze ayimiridde wano bajja gamba lwaki ndi mu bintu bingi. Jukira baatugamba tutega mutego gutya ate baatuga tukola mulimu gutya nze onsanga mu Tomorrow Stars Foundation omanyiyo gyendi ne Dr. Tiaja Sofia Nantongo Ruzairu Luyonga n'abalala ba producer betuba nabo ate ojja kunsanga mu Genius Powers Band okimanyi ye band emu kuzikuba ku BBS Telefina buli lwa Sunday je mirime emeka ebiri ate ndi mukubi wa kivuga ndoza ku BBS nkube ekivuga nga bwe nyimba ekyo esatu kisegeeza eno mbaddeyo mu buki mu butuufu kati bwe twagenda tumitinga Genocide Musale yatugamba tunoonye omukyala gwe bayita Anita akulira union geno twamu meetinga n'atuka tumitinga omukyala atuyitiremu mu biki ensonga yali ki okumitinga geno kufiibwako ng'abakubi b'ebivuga omukubi b'ebivuga ndowooza naawe kennyini nnyini olaba nga tebafiibwako ne twekubira omuki ekibiina kino twakitandika mu 2019 si kyakaakati naye wa mukyala Anita tuligestalinzeeyo mu mwaka oguwedde tuli mu 2021 eyo tugenzeeyo mu 2 tukasukira emboozi wakati wo ng'omitinze geno era n'amaliriza ng'akusindise mugende waanite n'ebyabaawo singa meetinze nga tumiitinze saalinze n'ebibuuzo bye yakukubaawo yatugamba tulina okuba nga tuli mu union tulina okuba nga tuli mu Cultural Forum omuyimbi alina okuba nga ali mu wuma olina okuba nga ennyimba zo zitwala mu UPRS yonna ng'oli muyimbi oba ebyo by'okuba okiwulira bulungi kati nga tulina okujja omukyala atusomese atubuulire union tugifunamu tutya nayo etufunamu etya era tugenze okwawukana ng'atwetaaga nga naffe tumwetaaga union weekuyambira nze omukubi w'ekivuga oba omuyimbi singa nnyimba oluyimba lwange nendukuguza n'otansasula bwe mba ndi memba mu union olaba bwe njeetaaga ejje ennwanirire okiwulira bulungi kati awo union gwe mulimo gwayo geno waliwo watuse n'otugaya mu kamiting alina ebibuuzo bye yakuba Stella Kayaga ne Betty Mpologoma baali balaga obutali bumativu eri omu yali talina bumativu mu kibiina ekimu kakati omulala ng'ayina abantu be yaguza ennyimba ze ne bazikolamu colatune naye nga tebamuwa ki sente omukyala yali adde Stella Kayaga bwe yamaze okunnyonnyola mbu tebamusasula bambi tebamuwanga ati singi 2 nabakola tune kakati geno n'amugamba ndowooza olabye kati weetaaga union egende ekubangize essente zo eyo kuba yasayininga ate nga sente ze tezigenda ku akawunti kati geno n'amugamba olina okugenda mu union naye ekirungi nti ekibiina kye yabadde ajjiddemu eggulu kiri mu union n'abagamba mugende muyambeko munnammwe mugende mu union egende ebanje sente z'oyo gye yazitwala ennyimba ze. Okay, mukulu Sam tulambuliremu n'abatulaba njawulo kyeri wakati wa union eno Cultural Forum UPRS mu bufunze UPRS kyekitongole gy'otwala music wo ebyo by'okuba n'oligestalingayo mu UPRS erina collectinga sente zo okuzikusasulanga oba ennyimba zo zivuga ku BBS oba ku CBS oba mu mabaala kati UPRS negenda mu mabaala nebanja bwemala okubanja netematema nekusasula okusinziira ku buzito bw'oyina mu luyimba lwo nze kimmanyi nga Sam naye union yo
egenda kubanjizaako gye waguza ebintu byo nga baganya okukola ki okusasula yo neekubanjiza tebanjiza atali memba ebanjiza ali memba ng'olina ne kaadi yaayo wangi kati nga ffe wano bwe batuwadde certificate ogirabye tuddire mutebanjiza ki atali memba olina kusooka kuba memba mu union oba mu culture forum ne culture forum byekola era byebimu byebyo olina kuba memba kati ffe tuli ba memba mu culture forum tukiikayo kitegeeze nebe eringa ezisingako simanyi esinga kuginnaayo adamanita tugambe ebezisingako zonna ndowoozeera kasite ekirungi yakikugambye neffe mu culture forum gyetuli ekulibwa mwami Ragadi mu union gyetuli tetulina kintu kyetunyooma buli wamu gyetuli kati nze nga bwondaba ndi muyimbi okimanyi era muwuma gyendi ate ndi promota ndowooza wandabanga nga ntegeka show zange era ndi mu NPA gyendi nga promota okiwulya bulungi ate ndi mukubi wa kivuga ndowooza buli kyenkugamba wali ondabye nga nkirimu ewulya bulungi neeno ngwayo owulya bulungi bonsanga ndi mu Tomorrow Stars Foundation ndi muyimbi ate nze omu kubagikolera ne bannange bali benagambye Dr. Tina Jat Sofia Nantonge yo mukama waffe ye Mama Lucy Nachobe ezo studio zateekebwawo President Yoweri Kaguta Museveni ziyambe ku bayimbi zirikodingira bwerere. Okay, byonna bikoleddwa good enough nti kati muli mu union mugyegasemu nga abakubi ebivuga kusomoozebwa ki kwembadde musisinkana nga abakubi ebivuga okusomoozebwa kwetubadde tusomoozebwa nti ompa ekivulu kyo ng'ene nkikuba e Masaka ne tulagaana $5,000,000 nga Samu wa Genius Pulse Band ne mmalo nompaako deposit million meka ezitambuza abantu kupangisa mamotoka biki mmalo okukuba sho nenkunoonya nga sikola ki nga sikulaba bannange benkulembera ne bagamba nsamba muwadde sente zaffe nazikola ki nazibba okugeza abasajjawo kyali kiba batuuseeko bonna nange kyali kintuuseeko nenkuba sho sijja kubuulira muntu naye nagikuba ngenda okumaliriza nga yampadde omulimu simukola ki naye ne musonyiwa olw'ensonga nti sho yamutuulamu yamusala naye waliwo akuddukako ng'olaba nti n'ennamba afunye ki nnene kaakati kyatutte mu union singa onziba olya bulungi nze mba nyina ogenda mu union kuba ndi memba union mugambe nti mukulu gundi yankozesa n'atansasula union ejja kujja kubanja sente zange ne mu kooti yejja okumpa ndeeta looya wange ne looya waki wa union akumaliriza mukulu Sam Mugaga abantu bangi babuuziza ekibuuzo lwaki Jeno ayingidde nnyo mu bintu bya industry gogamba kyandibadde kiro ayina aimu ki okuyingira mu industry ya music nze kyemmanyi ng'omuntu munna business kuba Jeno Sale muntu wa business ekitegeeza yagenza okulaba nga business ene esobola omukolera ki sente n'agikola ki ate takaka muntu mugulako byalina musooka kukkiriziganya n'akusasula ate takuggyako rights zonna akubulya nti nyino twala kino na kino na kino na kino olya bulungi bwe babadde batunnyonnyola omukulu kubayita Deewo Senkungu kuba yabinnyonnyola Jeno yabikwasa mwami Deewo olya bulungi bwe yabadde annyonnyola basooka kutegeeragana naawe olya bulungi ne mukkiriziganya n'akuwa kyakuwa naawe n'omuwa ky'omuwa kuba Jeno takyagala kuwa muntu sente za bwereere olina ky'omuguza kimuguze akuwe sente omuwe kyomuguza ndabalinga kitaddemu nnyo olw'ensonga otuuka ositula Madam Anita n'amuleeta n'atandika okuba Anita n'atandika obbayita ayitamu nga abasensitizinga ekintu nga bwe kigenda otambula ndaba alinga kitaddemu nnyo with that pressure ate nga forum naye ebaddeyo for some long time tezikubaganye tebasobola kubagana kuba buli omu amanyi loolo ye kati nze tosobola kunsanga nga ate ndi mu union nga njogerera kuba byekola ate njiga biki gwe musomo gwe tukola ki gwe tubaddemu nkiwa union erina ebyayo byekola Culture Forum erina WUMA erina UPRS erina oba buli kintu kyonna kazibe ministry nga bwolaba Ministry of Gender naye emanyi ejyayo tosobola musanga nga ne union teyakatandika nze nagenda okuzaalibwa nga waliwo union nga weeri totera okulaba nga balwanirira abasomesa balwanirira abasawo balwanirira abakozi mu palamenti tobalaba si yakakati ekusinga obukulu nange ensinga tebakitutte mbu Jeno aletedde okubanga industry yeyuzizaamu olw'ensonga nere nawulira nti erina abakulembeze
kwoteeka baba Emakarosi n'abalala abaani. Kati mwami Emakarosi omuganda wange ne mwami Ragadi mukulu wange eyo kalicho forum abo ye kalicho forum yeyo naye gwa mwebyo kati eno union inayo Anita nayo kirala nga bw'onoogamba tulina BBS Telefina Kabaka bwa Buganda tulina CBS kinana muna katonze munana tulina Buganda Land Board byonna bitongole bya Bwakabaka bwa Buganda kati ne bino bitongole bya government bakite mwajo inize culture forum je tuli na kunnyonnyodde wa mwami Ragadi je tuli era tulina akiikayo era twasooka wa mwami Ragadi je tuli ne bomukubira simu n'omubuuza naye ne batugamba neno tulina okola ki okugendayo ndakunnyonnyodde ne nkugamba nti nze ndi muyimbi bwe nkukuza ennyimba zayo n'otansasula union yekolawo olya bulungi muwuma ngendayo ndi memba omujjuvu olya bulungi naye union singa tonsasula omulimo gwayo gwe okukola maliriza ne mukumaliriza obugambo bwo teweerabira kugamba abantu abatanajoyininga ngeri gye bagenda okukosebwamu abakubi b'ebivuga oba oli muyimbi ng'okuba kivuga ndaba wano nze Mugagga Ssaalongo owa Tomorrow Stars Foundation owa Genius Pass Band ate ndi member mu AIPA Instruments Players Association mu bujjuvu jangu oligisteringe obeere member omujjuvu sijja kubulya bye twetaaga ojja kujja ku office oba ojja kuba ennamba y'essimu yange 0754 46 52 kati tuli ba member 300 abakabeera ba member abajjuvu 300 tulinamu ne ba producer ndozo balabi nga beeyanjula bw'otajja kujoyininga bw'ofuna ekizibu tusobola okuyambako ng'omukubi w'ekivuga naye tetukuyambanga ate bwe tuyamba memba omujjuvu naye nga tetusobola kulekerera guno omutima gwabwa Sseruganda nga bw'olaba Genosale ewuwe buli mundabyabufuzi yenna ow'ekibiina ekyenjawulo agenda yewaani era bw'ogenda n'otandika ebyobufuzi tabyagala yeewuwe yayagala abantu nga bali wamu ebintu bitambule taliiko ono nfunye bulungi mwani mpadde n'omulimu ko BBS assalamu alaykum